mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Phase 256 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nzize okwogera ku ngeri gye tusobola okunaabamu emana nga tumaze okwezina. Abantu abasinga beebuuza twerongoosa tutya. Bwe sseerongoosa kirimu obuzibu singa omusajja amala okunzina oba ne tumala okwegadanga ne neebaka bwe basi, oba abamu ne beebuuza nti bwe neerongoosa kiina abamu bagamba n'okugamba bw'oba oyagala funa lubuto totawaaza kina tokola biki. Ennaaba y'emmana entuufu efaanana etya singa oba mmaze okwezina n'omwagalwawo? Teweerabira subscribinga gwe atanaba subscribinga ya subscribinga edda nkwebaza okuba nga buli bwe nteekayo vidiyo ojja n'ompagira n'oziraba ate n'otakoowa nga buli gye nteekayo gwe ojja n'obeera ng'ombeererawo. Nsaba Mukama kumpeera ky'osinga okwagala. Mbalamusizaako mwenna okusinziira mukadde kondabiddemu. Ab'okumakya mwasuze mutya, ab'emisana musiibye mutya, ate mmwe ab'ekiro mbaagaliza ekiro ekirungi. Oba omaze okulaba akavidiyo kano osobola okasharinga singa oba okaganyiddwamu oba nga kakunyumidde. Okawa like, okomentinga ate n'okola ki? N'obeera ng'era osubscribinga oba tunasubscribinga. Nga tetunagenda mu vidiyo yaffe, waliwo ka vidiyo ke ntera okuatakinga ku vidiyo eno ka mwami akola pallets. Akola products za pallets zonna, akola ebitanda bya pallet nga bw'olaba mu bifaananyi awo, akola entebe eza pallets zino ze tuteeka wabweru, akola center tables eza pallets ennungi ate ku bbeeyi entini nnyo. Akola n'obutanda bw'abaana obwa pallet ku bbeeyi entini nnyo, osobola okuba ng'osobola omukwasaganya oba omukubirako ku nnamba eyo gy'olabaawo ne mbeera nga musobola okukwasaganya eggwe naye aba tajja kuseera. Kaakati nno tugende straight mu vidiyo yaffe. Tunaaba tutya emmana? Singa mba mmaze okwekola, ekintu ekisookera ddala kye nninza okugamba nti bw'oba mugenda okwezina n'omwagalwawo, making sure nti muterekawo ku mazzi ag'okunywa. Osobola okukwatawo eglaasi y'amazzi, kifuule routine gy'oli naddala gw'omukyala okuteeka glaasi y'amazzi besides your bed oba ku kameeza kaawo. Kiba kigenda kuyambako okubeera nga bwe muba mwezina either ojja ganywa, ojja geetaaga nga mwakatandika oba wakati oba nga mumaliriza. Amazzi gano galina mugaso ki? Amazzi gano gakuyamba okufuna omusulo oba okwagala okufuka nga bamaze okuzina. Okugenda okufuka nga bamaze okuzina kintu kirungi nnyo nnyo nnyo. Tekikuyambako okubeera nga osobola okudiiringa n'infections ewandibadde ofunye, okendeeza ku chances okufuna infections. Kikuyambako okubeera nga kyoza munda obukyafu obubaamu. So kirungi nnyo okufuka, era gwe omuntu oba mamaze okwezina tosiba musulo, oba guwulidde genda ofuke. Namba 2, bwe muba mumaze okwezina, abaami mwagala nnyo okudduka mu kiyigo oba bakyala owuli oyagala kudduka mu kiyigo, kano ke kaseera ke mubeeramu ng'owulira nti feelings eri omwagalwawo ziri waggulu. Bw'oba nga omuntu gw'obadde weegadanga naye omwagala, ekyo ndowooza musobola okunjulira. Oba nga tomwagala era tewali kibaawo, era omutunyaavuzi n'okitunuulira aba naye n'akutunyula kimaze naye naga just because temulina connection eyo. Naye omuntu woba obadde omwagala waliwo kyowulira ekyo omunzo nga zidduka ng'owulira kyetaaga affection eyo n'ogigabana n'omwagalwawo. So teweetaaga kudduka mu kiyigo sinti olumala papa yemuka, nedda, relax, beerawo. Ate bw'oba omanyi mugenda kuddamu luuto ey'okubiri ne bw'otanaaba, it's fine. Bw'oba osazeewo okunaba, you don't need to take a body shower. Waliwo abamu ng'olinza okuba nga tosobola kwebaka nga tonaabye, that is your case, nga you will feel uncomfortable, then naaba omubiri. Tunaaba tutya emmana? Bwe tumala okwezina emmana tetuginaabamu na lugalo. Namba 1, emmana yeecleansinga, wabula twoza kye tuyita enfuli naawo wonna ne twozaawo bulungi ku mimwa gy'emmana. Lwaki? Ki ekitwozesa kino? Ebiseera ebisinga ekiswa ekibeera mu mmana y'omukyala tekitera ate kuva munda, mwe kye mutamanyi, tekitera kuva munda wabula kivaawo. Enfuli zino zigenda ne zigegera ne zijjako amazzi ago kati ne gabeerako ne gasitiikinga nga tuvudde ne kwago gennyini ge muba mufunye nga mwezina. Waliwo amazzi gano ge tufulumya oba ge tuyita discharge mu bakyala. Ago golaba ge galeeta infections. Nti buli we gabeeraawo ne geekuumirawo nga tonaaba bulungi mmanayo, always and always focusinga ku valve yo oba focusinga ku kye tuyita enfuli ne around awo mu maaso. Eri munda tofaayo, emmana yeecleaninga yokka.
wabula singa babeera mwezi nye n'akumaliramu nga mugenda kuddamu luutu ey'okubiri teweetaaga kunaaba mana genda otawaazaako katini komawo kiringa paka emunaaba muzeemu. Then bwe muba mumaze nga mmanyi nti kati mumaze gwe mulundi gwange ogusembayo mumaze ogenda kukola ki kunaaba. Osobola noteekayo olugalo noscoopinga bulungi singa olugalo lulukakasa nti lulungi teruliiko lwala kubanga munda ewali so delicate. Enjala zino zolaba zisobola okucreatingayo akabwa katini nti nobeera ng'osobola okufuna infection yonna oba okulwala ekisinga ku ekyo olw'okuba nti muba mugenda kukola ki kwegaddanga n'okulumizibwa nga muli mu kwegatta kubanga oba olinayo ki akabwa oba ebbwa. Mazzi ki ge tukozesa? Amazzi tukozesa amazzi agabuguma ge gali recommended oba ge gaba amalungi just like agali warm si agookya ate era saaganyuguga. Ifembi omwami n'omukyala naawe omwami ng'oyagala okunaza ku binege oyagala okunaza ku mukirago osobola okukozesa amazzi agabuguma toteeka mazzi ganyuguga ku mukira. Then ffe abakyala Abaganda kubanga njogedde bino kuba nkimanyi ffenna tetuli Baganda abali ku channel eno ate kati ebintu bino byawukana. Abakyala Abaganda edda twabeeranga ne butawels bwe tuyita enkumbi. Kino nno kyolaba tekiri mu Baganda bokka ne mu Bazungu nno mukwano era bw'obisomako ojja kubiraba. Nze ne muntu nabagamba nti ebintu ebisinga bye mbasomesa wano nkola research nga mujja ku websites ez'enjawulo ne mmanyi endowooza z'abantu ab'enjawulo ne nkombayiningamu ekisinga obulungi kye mba ngenda okukola ki obbaleetera. Ne mu Bazungu kino gye kiri ekyenkumbi just kuba bo bakafuna ne bagamba it's just a towel. So osobola okufuna obutawulo bwo n'obuteeka kumpi n'obuliri bwo oba mu drawer kumpi like nga tekijja kwetaagisa oluusi na kuva ku buliri. Osobola okufunayo ka flasika kaakatini n'oba tofune ka flasika nga kijja kukaluubiriza funa amazzi ga agabuguma gabiirewo awo okitegeera. So tawulo eno oba obutawulo buno eno tubukozesa ng'omuntu akuzina ngeri gy'atuuyana n'osiimuulako ku mwagalwawo ate omuba mumaliriza nga toyagala genda kunaaba mubiri musobola okukozesa obutawulo buno ne mwerongoosa. Osobola okwerongoosa naye n'omulongoosa oba musobola okwerongoosa ye n'akulongoosa naawe n'omulongoosa. So it depends omukwano gwammwe we guba guyimiridde. So obutawulo buno eno tubuteeka mu mazzi agabuguma ne tujja n'olongoosa muno bulungi ne mwebaka. Tekibeetaagisa genda kunaaba mubiri gwonna. Omuntu singa obadde omusiimula entuuyo nga bwakuzina tagenda kuwulira bubi nnyo ng'amaze. Naye waliwo omuntu akutuuyaniramu naawe tomuliiko tomusiimuddeko so kyobulaba abajja ye mukawo ng'awulira agala gendako yiwako mazzi abeere ng'asobola okukkakkana oba okufiiringa beta. So n'obutawulo obwo bukola omugaso gw'amaanyi oba ze tuyita enkumbi mu kisenge ky'omukyala okubeera nga muba mumaze okusobola okwerongoosa. Nabagambye ofokasinga nnyo ku ngulu kw'emmana ne mu nfuli awo n'olongoosawo bulungi nnyo kubanga we wasinga oluusi okuva ekisu. Naawe omwami n'olongoosa omukira n'olongoosa ebinege binene omukira we gutuula ku binege n'olongoosawo bulungi nnyo. Nawaawo nammwe abaami muwunya ne ku mutwe bw'oba toli musale bannange bw'oba toli musale mbabuulira mwerongoose bulungi. Genda kwata ekiriba kyo kijjeeko bulungi kisike kidde waggulu eno omugundi gudde waggulu omukira olongoose bulungi amazzi geekukumawo ne muvaamu ekisu. Ekisu tekiri ku bakyala bokka nammwe muwunya. So tolowooza nti omukyala eka yalina okukola ki okwerongoosa. So ze zenna olongoosa zisobola okubeera nga twerongoosaamu nga tumaze okwezina. Teweetaaga kunaaba ate era teweetaaga kukozesa sabbuuni wa kika kyonna. Waliwo abantu abagamba nti singa nsobola okukozesa wipes wemba saagala kukozesa tawulo. Yes, osobola ozikozesa tezirina buzibu wabula olina making sure nti wipes z'okozesa ziriko ekintu kye bayita water based oba water based wipes nga tezirimu alcohol tezirimu kintu kyonna just mazzi plain. Ezo zenungi. Then ezirimu ekintu kyonna ekirala mukwano tozeesembereza. Ezo chemicals zolaba eziri omwo zisobola okuleetera infections zisobola okuviirako kala zisobola okuviirako ebizibu bingi. So tozeesembereza. Oba oli muntu nga toyagala butawulo oba oli muntu nga toyagala byakusuka nga amaze okwezina you prefer using wipes then opt for water based towels zijja kuba zikuyamba. Teweerabira subscribinga teweerabira likinga teweerabira kusharinga. Mbaagala nnyo bantu bange temujjanga okwo Mukama abankuumire ate era abanjagalire nga mmwe munjagala. Mubeere bulungi. Nja kuba nkomawo ne vidiyo yaffe endala inshallah nga sinaba kwerabira mbaagaliza omwaka omulungi
yonna yonna gye muli, bankuba kyeyo abali e Uganda, wenna gy'oli, abakikubira e Kampala, mwenna mbaagaliza omwaka omulungi, gubabeerere gwa ssanyu, gubabeerere gwa mirembe, muguganyirwemu, Allah abawe mu bye musinga okwagala. Yanukula edduwa zammwe. Yeah.